Bannange nsomesezza ku lugalo nze gumulaba nakola ne video namba kansoke ngamba abasiibi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya abasiramu bannange gwe yasiibye mukwano nja kusaba ka video kano kayiteko tujja kalabidda oba wasiibye kayiteko then gwe atasiibye ne gwowuliriza kubanga ninza okumansaamukko ku ntungo saagala kusubbala zono ne wuzuyo oyo n'ekisiibo kyo so anyways leero njagala kwogera ku lugalo. Olugalo ndwogeddeko ne ndwogerako. Nina ebibuuzo ebitava mu inbox yange senga olugalo senga omusajja ankubye olugalo n'ennumizibwa senga lwaki baba nkuba olugalo n'ennumizibwa senga mukazi wange ne bamukuba olugalo nze ndaba tayiwa takola ki ekisookera ddala olugalo luyiwa. Okuyiwa ntegeeza nti osobola okuba omukazi olugalo n'ayiwa amazzi gano agattaapu ge mwagala agayiika agagatiiriika naye tekitegeeza nti buli bw'omukuba olugalo agenda kuyiwa ate n'ekirala tekitegeeza nti ajja kuyiwa kubanga omukubye olugalo. Bw'ogenda okuba olugalo nga intent ebadde bwetyo olinza obutamalaako kubanga ogenda kufokasinga nnyo kukunjisa amazzi okusinga okunsanyusa. Ekintu ekirekera omukazi okuyiwa amazzi ago kusanyuka kunyumirwa. Bw'onyumirwa omubiri bwe gweta ensulo zisumulukuka amazzi ago ne gajja kyekimu n'okwegatta. Buli bw'onkuba olugalo nga ggwe olwedde waŋŋambye edda ebirowoozo mbitaddawo bw'ombuuza ogawulira tekagenda kujja. You are stressing me oba onteeka ku stress. Ekirala engalo kirimu oba olugalo tukuba olugalo olusooka luba lumu then nomala noyingizayo engalo bbiri. Osookayo lumu nomala noyingiza engalo bbiri. Ate oba okuba olugalo ng'omukyalo oyagala asammule oba amale si kuyingira buyingizi n'otagalira eyo munda. Waliwo w'olina okuteeka n'omanya nti nnyingidde nkutte wano ntakula wano. Ebyo nabisomesa dda nabyogerako dda. Si kuyingira buyingizi nga gw'otagala butagazi oli awo just randomly toyina agenda oba toyina kiddako tomanyi kyakukola nedda. Olugalo ndukuba wano nduyingiza wano kyekisinga okumataringa oba kyekisinga okubeera nga kigenda kukolera amakulu. Olugalo w'olutadde w'oli pressinze engeri gy'olutambuzaamu ate n'omusino nga togwerabidde. Okuba olugalo tekitegeeza nti omukazi yeebambe ku buliri oba yeebambe mu ntebe oba wonna waali. Kati gw'otandika okufokotayo nga tewaliwo weeweeta. Kiringanga okwegatta oba okwezina olina okubeera ng'omuntu omuweeweetamuko eri wansi ne wata ne wacamuka n'obeera ng'oslidinga bulungi oba ng'oyingira bulungi oba ng'ozina bulungi. Kati n'olugalo bwe luli. Mukazi omukuba olugalo nga bw'omunoona ku bbeere, omukuba olugalo nga bw'omuweeweeta ku bisambi, omukuba olugalo nga si just kufokasinga ku kituli kyokka. Ekyo kitta feeling ate omukazi kasita feeling ezifo bazigenda. Ushu n'obwagazi bw'obukoma olwo ng'ekala. Waliwo omusajja asobola okukuba olugalo mukwano gwange n'okoowoola bansesita bo bajjajja bo bonna n'obakoowoola n'obamalayo ng'olaba n'amaaso owulire tokyalaba si butakyalaba nti bikuluma ng'obuwoomi bukutta. Naye waliwo omusajja akuteekamu olugalo n'owulira obulumi n'owulira ng'owulira bubi engalo ziri raafu zirina enjala alinga akufokota obufokosi kwegamba n'akumalako bumazi mirembe. Kati olina okubeera ng'omanyi oba olina okuba ng'otegeera bw'ema njagala omukuba olugalo mpoomerwe oba naye awuumirwe n'okusamulasamule nina kukwasaganya ntya nina kukola ntya nina kubeera nga nkikola ntya. It is what matters most. Si just kuteekayo olugalo kufokotayo bufokosi kubanga mbuba kuba lugalo nedda mukwano tulina obukodyo gw'ayagala okumanya ebisingako osobola okukebera kuno kwennyini kusenga 5256 ku YouTube channel yange kuliko live namba nga mbalaga engeri gye tukubamu olugalo entuufu si kumala gayingizayo buyingiza. Bw'abanga mukazi wa complaininga nti buli bw'omukuba olugalo alumizibwa wansi because omusajja asobola okuyingiza olugalo n'alyoka alutumiza wansi n'atakula. Bino by'otakula bigenda kunnuma bulumi tebigenda kumpa buwoomi tebugenda kunnyonyoogera. For example labe enkwawa ezo nti zirimu nnyonyogeze omuntu bw'ali kukwata mu nkwawa n'atandika okukutakula butakuzibwa ati simanyi ompulira bwe neetakula tewali nnyonyogeze gy'ofuna naye bw'akukwata mu nkwawa n'atandika wabula ndi musiru n'atandika okunyonyoogera oba okuyisaako engalo mpolampola mu nkwawa munnange ogenda sseka. Kati kyekimu n'emma neyo gy'olaba tulinamu akatundu munda omwo mmwe abakubi b'olugalo ke mwandibadde musinga okweteekako mmwe abaagala okulaba ku gali amazzi agayiika. Akatundu ako bakayita gispooti
kati emabega waako waliwo akatundu ke tuyita export. Katundu ako kali inchi 2 nga wakayingiza olugalo lw'engalo mu mmana y'omukyala ng'otunudde waggulu eno ewali ekkundi n'oyingizayo bw'oti inchi 2. Inchi 2 woba oli muntu muwanvu ng'oli mu fuuti nga 6 oba fuuti 5.8 nga nze olugalo lwe ebiseera ebisinga luno olwa wakati lubako inchi 3. Kitegeeza olugalo olwa wakati ekitundu kyalwo kiba kimala okubeera ng'okavali nga woba oli mumpi ojja kwetaaga okusonsekayo engalo zo zonna. Ate ne positions zimatalinga. Tujja kwogera ku styles z'okubiramu omukyalo olugalo kubanga zimatalinga. Omuntu alina engalo ennyimpi olina styles zotasobola kumutuuka nga waaba yeebase oba waaba atudde mu ngeri eyo oyinza obutasobola kutuukayo mu kali akatundu ke twogeddeko. So olina okubeera ng'okakasa nti bwenteekayo engalo ontuuka ate bwe mba ntuuse mu feeling ekintu kyo kiringa sponge n'otakulatakulawo osobola otakulawo satula motion osobola otakulawo ng'olinga atakulawo like ng'olinga ayita omuntu enheather motion come here motion whatever kyona kasita obeera ng'otakulawo gently ate with precision not just jigijigijigijigi ng'okola ki ng'omukyalo omusammuza ng'omukyalo omuleetera okumala naye kati gwe bw'onaabeerawo ng'oyingizayo buyingizi mukwano omukazi buli bw'agamba nti alumwa either engalo zo ziri rough funayo ka hand lotion bw'omala okunaaba engalo oba bw'omala emirimu gyo ng'osiigako kukuki ku mikono gyo ka lotion ako okubeera ng'emikono gyo gigenda kubeera soft oba si kyo oba omanyi nti nze ndi makanika nze nsitula ebyuma nze kale emirimu gyange gittaka okukozesa engalo zange ennyo ate nga emirimu gy'amaanyi gindeetera amabavu waliwo omuntu afuna amabavu wano mu nnyingo z'engalo awo kati gwe just imagine ng'onnyingizaayo engalo jjukira ogenda kumpeweesa zino ngalo ennyingo z'engalo zino zompisaako ziriko amabavu olinga ntakula balala oli yagamba bampa olugalo najja n'omusaayi omuntu n'okukuba olugalo n'ojja omusaayi omanyi kyekitegeeza tewayimye kumalayo kubanga omukyala ne bw'abanga mumpi emmani ennyimpi esobola okubeera ku inchi 3 kaakati olugalo lwo bw'obanga kale luwanvu nga lulina inchi 3 mpoziko ng'obadde onkonkona ng'onkonkonayo onfokota sinakunkonkona ng'onfokotayo bufokosi awo osobola okundeeta omusaayi naye bw'obanga obadde tonfokota bufokosi kizibu nnyo okubeera ng'omuntu osobola omuleeta omusaayi ng'omukuba lugalo olaba n'embeerero olinza obutagireeta musaayi ng'ogikubye lugalo naye ate olwo omuntu n'agamba nti singa omusajja yankuba olugalo nandeeta n'omusaayi kyova osanga abakyala nga tayagalira ddala lugalo era agambirawo nedda mukwano ebirala byonna tubikole nedda n'omugamba nkunune nti nedda kubanga amanyi ali traumatized because of engeri oli omuntu gye yakikolamu yamuhaatinga yakikola mu ngeri enkyamu olugalo luluma kasita omuntu alukuba nga luluma nekyo atoyingiza olugalo mu manankalo manasooka kuweweeta mukyala neetoba n'olyoka oyingizaayo olugalo lwo naye bw'opakukapakusi n'oyingizaayo nga nkalugoloboza kubanga lugalo egenda kala bukazi kusooka omuntu n'omuweweeta n'ayima olugalo n'oluyingiza nga wasendera nesigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira subscribing liking no commenting nsaba mukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi temujjangu ku bantu bange. Yeah.